bannaalinnya, abalangira n'abambejja, ababaka ba Parliament, baminisita ba gavumenti eyawakati, baminisita okuva e Mengo, abakiise ku lukiiko lwa Buganda, abataka, abakulu ab'obusolya, abakulembeze b'ebibiina, bannaddiini, abagenyi baffe mwenna, tusanyuse nnyo okubalaba. Tusanyuse nnyo okulaba abali wano n'abalala yonna gye muli abatwegasseeko nga twebaza Katonda okututuusa ku matikkira gano. Era n'okutusobozesa okuweereza mu kusoomoozebwa okw'amaanyi mwenna kwe mumanyi, era kwe mulaba. Twebaza n'Obuganda bwonna olw'okunyweza obumu, era twongera okubasaba okubeera abagumu. Mu ngeri y'enjawulo tuddamu okwebaza abantu ssekinnoomu n'ebitongole ebituukiddwako mu buweereza bwaffe. Twasiima nnyo abo bonna abeenyigira mu misinde egyategekebwa okukuza amazaalibwa ga Kabaka. Tusiima nnyo ebitongole nga ekya Unaids n'ekya Uganda AIDS Commission abaatwegattako mu lutalo olw'okulwanyisa Mukenenya. Tulina n'ekitongole kyaffe ekya Kabaka Foundation